Endagaano eyawa ekitongole kiwumemu omulimu yakolebwa mu mwaka gwa 2005 wabula ng'ebimu ku byali mu ndagaano eno kwe kwali gavumenti ya Uganda okuwa ekitongole kino ebitundu 10 ku buli 100 eby'ensimbi, ekitongole byekissa mu kugaba awamu n'okubunyisa amasannyalaze, gavumenti okuwa ekitongole kino ssente zonna ze kibeera kitaddemu singa endagaano eno eggwako ate n'etazibwa bujja. Endagaano eno era ng'eraga nti ssente zino ezoogerwako zaakuweebwa ekitongole mu bbanga eritasukka nnaku 30 era nga singa kino kirema zibeera za kuzaala magoba, wabula nga singa bino byonna tebisoboka kubeerawo omusango ogw'okugonjoola embeera eno gubeera gwa kuggweera mu ggwanga erya Amerika. Bino byonna byakkiriziganyizibwako era ne biteekebwako omukono ku lwa gavumenti ya Uganda minisita w'ebyamasannyalaze eyaliwo mu biseera ebyo Irene Muloni awamu ne minisita Amama Mbabazi newankubadde omukulembeze w'eggwanga lino General Kaguta Museveni alabika nga tebyamusanyusa bulungi kubanga yabivumirira emirundi egiwerako. Went behind and then brought to something you called umeme. Umeme. What is this for? A private company looking for profits. Kati oluvannyuma lw'emyaka 20 endagaano eno lwaddaaki yaweddeko era nga emirimu gy'ekitongole kino gikomekkerezebwa ekiro ky'olunaku olwaleero ku ssaawa 6, wabula wabaddewo okusika omuguwa ku ssente ekitongole kino ze kiteekeddwa okuweebwa okusinziira ku ndagaano nga palamenti yasooka kuyisa obukadde bw'ensimbi za $900 kyokka yafeesi ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti yavaayo n'etegeeza nga bwe balina okuweebwa obukadde bw'ensimbi za $118 newankubadde bino byonna byawakanyizibwa ekitongole kiwumeme nga bagamba okusinziira ku kiwandiiko kye babaga nga balina okufuna obukadde bw'ensimbi za $2 obusoba mu 2 newankubadde bino byonna tebirobedde ekitongole kiwumeme kuwaayo buvunaanyizibwa eri ekikiddiridde mu bigere ekya Uganda Electricity Distribution Company UEDCL era ng'omukolo gukoleddwa amakya g'olunaku olwaleero. These gadgets effective from midnight tonight. Use them to run the sector efficiently. Okusinziira ku minisita w'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'ensibo Honorable Dr. Canon Ruth Nankabirwa nga yakulembeddemu omukolo guno Wumeme weeweereddeyo obuvunaanyizibwa buno ng'ensimbi ezaagerekebwa ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti obukadde bw'eza $118 buweereddwayo eri Wumeme wabula nga bakyasuubirayo ssente endala kubanga ekitongole kino kikyayina emirimu egy'okumaliriza mu ggwanga Uganda era nga nagyo gyakubalirirwa era baweebwe ssente ezigijjaamu. Waliwo emirimu egikyagenda mu maaso Wumeme gyekyakola ng'erinayo essaawa okuva kati okutuuka ku midnight ng'ekyazikola naye ne wanaabeerawo egifisse ng'ekyagikola tulinayo edda periodi yaffe ey'ennaku 30 okuva nga 1 Ogwokuna okutuuka nga 3 Ogwokuna era tujja kuba nga tukyalina Wumeme ng'ettaanya. Omuwendo gwonna ogunaavaayo ng'omubalirizi wa gavumenti ow'ebitabo agukakasizza tugenda kugubawa. Bw'anaabanga waliwo ekirala kye batamatidde era Uganda etambulira ku mateeka. Nankabirwa asinzidde wano n'asaba ekitongole ki UEDCL ekikwasiddwa eddimu okwogerezeganyanga n'abantu bw'abanga waakubeerawo embeera eyeetaagisa amasannyalaze okuvaako kibayambeko obutakubwamu bituli kyokka n'alabula n'ababbi b'ebyuma eby'amasannyalaze ng'agamba nti kino kiviiriddeko eggwanga okufiirizibwa. Ngero okwetereeza ekitongole bwe kinaayongera okuleeta essente tugenda kuteekawo systems nga yo ekulaba nga tonnaba kutuuka w'ogenda okubba. Naye n'etteeka njagala kubajjukiza nti ebibonerezo bye twateekamu ebikakali bikyaliyo era eriyo n'abakyali mu kkomera. Kitegerekese ng'ekitongole ki UEDCL bwe kyewoze ensimbi obukadde bw'eza Amerika 50 okusobola okutambuza emirimu wabula nga zino Nankabirwa ategeeza nga bagenda okuziggyayo nga batandikira ku bitongole bya gavumenti byennyini. Tugenda kubateeka ku prepaid bw'oba tosasudde oba tojja kwota masannyalaze kubanga prepaid system tebadde 100 ku 100 ebadde nga 9 ku 10 oba 9 mu kitegeeza abo ababadde basigaddewo tugenda kufa okulaba nga tubateeka ku prepaid. Patrick Bitatule omu ku badirekita mu kitongole kino kiwumeme akakasizza nga ssente obukadde 118 bwe bazifunye era nga bo ze balowooza ezikyasigaddeyo baakuziteesako ne gavumenti nga singa kiremerera baakweyongerayo ng'endagaano bw'egamba. Ezisigaddeyo ze tulowooza tuyinza kuteesa ne gavumenti tugenda kuteesa nabo in good faith kubanga ekyo kyaliwo mu ndagaano. Ennaku 3 tutuule na kino na kiri kye twaba tunabakaya nakyo tukimale nazo tulaba tugenda zifuna oba tetuzifuna nga tuvaayo nga tumaze kukiizagana bulungi. Ebintu ebigaana waliwo era endagaano mu ndagaano muyinza kugenda mu arbitration gye bayita arbitration
si kote ya bulijjo naye arbitration era judge oyo kyanaasalawo kyekijja kutusiba ffenna twakikiriza. Paul Mwesigwa akulira ekitongole ki UEDCL ekikwasiddwa amasannyalaze akakasizza nga bagenda okuggyawo ebibadde bisoomooza abantu mu nsonga z'amasannyalaze era n'akakasa nga baliko ssente ze beewoze okusobola okutwala omulimu guno mu maaso. Tewali kigenda kubeerawo mu kutaataaganyizibwa n'akamu n'akeddagala. Era olw'eyo ssaawa 6 kigenda okukyuka nti bw'obadde osaba tokeni ng'ogisaba mu bumeme yaka ogenda kugisaba essimu yo ejja kukyuka automatically ebeereko UEDCL Lite. Wano ekitongole ekirungamya ku nkozesa awamu n'engabanya y'amasannyalaze ki Electricity Regulatory Authority era wekisinzidde ne kirambika emiwendo emijja egy'amasannyalaze kwe gagenda okugabibwa nga gino gyasaliddwa n'ebitundu 14 ku buli 100. Okufumba mu maka bw'okozesa amasannyalaze n'oweza bu uniti 80 mu kamu kutandikira ku 80 mu kamu paka 15 awo tuba tukuweera ku siringi 412 buli uniti. Kati ate bw'oyisaamu bu uniti ku 15 awo ate odda ku 7. Meti okwefiiriza obuwumbi 205. Mujjukire bwe twasalako n'akatundu 1.6 twefiiriza obuwumbi 52. Ekitongole ki UEDCL ekikwasiddwa enkasi olunaku olwaleero kyakutandika emirimu gyakyo mu butongole ku ssaawa 6 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero era nga kyakumala ebbanga lya myaka 20. Newankubadde kino mu butongole kikwasiddwa omulimu guno olunaku olwaleero wabula kitegeerekese nga bwe kimaze ebbanga nga kitambuza amasannyalaze mu bitundu eby'enjawulo naddala ebyesudde ekibuga. Nze Charles Katamba ku Lwagugudde TV.